Abannakyoto kyenjuna okumanya butereevu ate ka tutandike ekitundu ekyokusatu kitundu kyakusatu kitundu kyakusatu nze Dokita Batindira Bamaga Kadu Balige Yankoona mbadde nkyakunyumiza natunuulira mwami Musoke Kamulege abasajja bali okwabwe nentunuulira omulangira Ssemakookiro Henry nendabira ddala abantu abagwanidde okujjukirwa obulamu bwabwe bwonna. Mwami Musoke Kamulege abasajja bali okwabwe natandika okumumanya era yatandika okungoberera ng'ali mu ggwanga lya Afghanistan gye yali akolera emirimu gye emitongole. Akugamba nti yawuliriza buwuliriza mu ssomo gwaffe gumu gwokka ogw'ekyoto gino gyenfulumya n'amanya nti ddala ye yennyini yateekwa okubeera omuvujjirizi. Teweewuunya kintu kino omuntu yenna bw'abanga amanyi Muganda, bw'abanga amanyi nti yakuzibwa mu maka amagunjufu, bw'abanga amanyi nti amaka ge yavaamu gaali g'abantu. Nnemera nnyo ku kintu eky'obugunjufu. Ekituufu kiri nti si kugunjuka kwa kusoma bitabo oba mu masomero, wabula obugunjufu bw'obwongo, obwongo okubeera obuzuukufu oba amagezi amazaale. Amaka agamu agayina amagezi amazaale taata ng'agalina ne maama ng'agalina bafuba nnyo okulaba nti bagassa era bagasiga mu baana baabwe babeere ba mugaso eri ensi. Y'ensonga lwaki batandika okubamanyiiza nga bakyali bato okuyiga okugaba. Omuntu oyo bw'akula ogwo omutima teguyinza muvaamu. Bw'aba ng'oli ye yakiwulira omulundi gumu n'awulira ng'akwatiddwako, ng'eriyo abantu be tumaze nabo ebbanga n'ebbanga, ekyo nno kirina kye kikulaga. Tekitegeeza nti mwami Musoke yalina ebintu biyitirivu. Tekitegeeza nti mwami Musoke ye mugagga asingayo, wabula mugagga mu mutima gwe. Koolikeera enkya n'ofuna obugagga obw'omu mutima n'omanya nti yadde kano katono nteekwa okawa munnange oba omuntu yenna akola omulimu ogw'ettendo. Oyo omuntu oyo omanya nti omwoyo bakadde be baagumusigamu gujja kumuyamba, era oyo obugagga bwe lubeerera kkiriza oba oyagala oba toyagala weebuli. Kikafuuwa okwerabira abantu abavujjirira emisomo gyange oli ng'awa n'okwagala kwe kwonna nga takakiddwa, ye ne yeekubiriza yekka. Obugagga obw'ensibo abulina era ajja kubufuna. Bwe twatuula ne tuwayaamu ne mwami Musoke, musajja mukugu nnyo era mugezi nnyo ebitagambika. Yaŋŋamba ekintu kimu, tusabire abantu baffe babeere n'omutima ogulumirirwa. Natunuulira omuntu akiŋŋamba n'endabira ddala nti ekitawaanyiza ensi yaffe, mwoyo gwa ggwanga okuggwa mu baana ba kaakati, mu bawala be tulina abakyala baava ku mirimu gyabwe emitongole, teri akyayinza kusiga mu baana mirimu gino. Ne mmanya nti ddala omusajja kyaŋŋamba yongera osomesa abantu, abayiga bajja kuyiga. Nange ne mba nga siyinza kumujeemera nzaani. Natunuulira omulangira Ssemakookiro Henry Kalemeera, ono ava mu Kabaka Daudi Chwa owookubiri. Eri agenda ogamba anti bo balangira balina bingi.
muganda wange eriyo abayina ebingi nga tagaba naye bw'otunuulira olabira ddala nti ddala bano bantu bagezi nnyo ebitagambika era nze ntya nnyo abantu abo abavujjirira ebintu mbatya nnyo ate ntiira ddala Mulangira Ssemakookiro Henry Kalemeera oyo tuyina entalo kati ze twolekeddwa okulwanagana n'okufuŋŋana Omulangira Nazzi kuno bw'avaayo aba abagamba mujje tulwane bw'okiwulira nga tolinda kugamba nti twetaaga buyambi bwo era Obwakabaka bwonna Omulangira bwe yafunanga abantu abamudde emabega kyabanga kyangu okubanga ye kabaka nga yakulembera Obuganda kyekyama kyokka Omulangira bw'akulemberanga toddanga mu kwogera nti munnange ffe ebintu eby'Obwakabaka bino ffe tetubitegeera k'owulira nti Omulangira waali jangu oba oli katuufu n'olwekyo mwebale nnyo era neebaza n'abantu Ssekinnoomu abantu Ssekinnoomu nga Mwami Ssekandi Kakembo Juma omwami oyo yeddira njovu akola omulimu gwa ttendo mwannyinaze Nakondo Olivia mu ggwanga lya Amerika oyo siyinza koowa kumwebaza siyinza koowa omukyala Nakazi w'Essaala maama w'ekibuga Kanyanya omukyala oyo yali mpajjiruwaga nnyo atunja ku omukyala Nandawulo Olivia oyo ne bwe simwogerako amanyikiddwa teri mukyala gwe nsinga kwagala nga mukyala Nandawulo Olivia Nambi ensonga lwaki natuuka n'omukubira oluyimba mukyala mugezi mukyala muntu mulamu mukyala mukkakkamu asooka okwetegereza buli kintu n'olwekyo omukyala oyo mussaamu ekitiibwa eri omukyala Nakku Kiweewa Salieti mukyala oyo mwagala nnyo awangalira mu ggwanga lya Kenya kubanga ab'effumbe kyenkana mu bakyala oyo nno y'empagi gye tulina Omumbejja Favour maama nkubidde ku ngabo y'Abaganda obulamu buli butya Omulungu Babirye Dorothy mukyala oyo mugezi nnyo ebitagambika era bannakyoto tugwanidde okwebaza omukyala oyo mpajjiruwaga nnyo ku kyoto asumisiza bannakyoto ye n'omukyala oyo Nandawulo Olivia Nambi lwakuba ebintu byaffe abantu baffe abakola emirimu egy'ettendo egirimu okutuuyana egirimu obudde obuyitirivu tetubafaako nnyo simanyi kiki tuliteeka mu baddugavu okubaagazisa ebyabwe nti be bateeko bivujjirira musabire abantu mukwano gwaffe mukwano gwange Kigundu Michael yeddira nkima oyo naye akola omulimu gwa ttendo nnyo Ssekajja Yahaya oyo mwami mwebaze ebitagambika Ssekajja Stanley Kalyesuula Muwadda Ramadhan Mubendiga oyo yaliira ddala empanga mwami Peter Moses Banadda mwami Mali Moses n'abalala bayitirivu kafunya kaagula mukono era nkumuliitu tetuyinza kubamalayo naye buli kitundu oba oli awo nja kwebazanga abantu abo naawe beera n'omwoyo ogulumirirwa ng'otuyambako ku buvujjirizi gwateeka okubeera omusaale gwawuliriza okubeera ng'ovujjirira ebintu bino okola otya nkuwa ennamba eyo kozesa obubaka ekitono ky'olina oba 200 5,000 1,000 5,000 kakadde bukadde 5 kyonna ky'otuteerako kituyamba kinene nnyo ennamba yaffe 773 ate 27 612 773 27 ate 27 n'abaagala audio wasenga ne kujja mwenna buulirira muyita ku nnamba eyo nja kwogera nkyali mu bisoko ebigunjiddwawo omulembe guno ekirala kiikino okuva e Kasawo kitegeeza kukwata mu nsawo n'ojjamu ensimbi n'oziwa omuntu
oyo naba avudde kasawo eri abantu abatakka kasawo ng'okugendayo mala musindiikiriza na kumulimbalimba nga mwana muto olwegulo tugenda kugulira switi olwo n'alyoka akugamba kati bwe munaagaana eriyo n'abantu abakulu nabo baagala babalimbelimbe ng'abaana abato olwegulo tugenda tetujja bikkiriza tutuukanga bigenze agundi tavaayo gy'ava tavaayo gy'ali oba tava gy'ali oba tavaayo kitegeeza nti mukoddo mu bya ssente ekisooka ekyo nakyo kyayingizibwa era ne kitongozebwa ekibiina ky'olulimi Oluganda gundi tavaayo gy'ali oba tavaayo kitegeeza mukoddo eri abantu baaba nga ne bw'oyogera n'okunkumula ennyenje ng'asigala agubye siyinza ssebo olumu ayinza n'okubuuza nti muwaza ki ne weebuuza by'awuliriza owuliriza byaki era oyagala byaki senga naffe ebibuuzo bye mwalina naffe twabirinanga bannange tweyongere wamma okukwata omuntu amateeka okukwata omuntu amateeka kitegeeza kumuyiikiriza omuntu buli bw'omukwata amateeka oba omuyiikiriza nkwongera ekirala okuyunga omuntu section kitegeeza kuwaayiriza muntu kyaviira ddala kubayeekera nga bakyali mu nsiko ababa NRM oli bwe yagambanga nti oli muyeekera olwo yabanga akuyunze section aba nja kinyonyola bwe nti waliwo mu kkooti omuntu wabanga yasomerwa omusango gwe yazza bamujjuliza akatundu ke tuyita section naddala mu penal code ke yamenya kati we tujja enjogera egamba nti okuyunga omuntu section kuba kumuwaayiriza omuntu okubeera kinnyowo oyo nno ye mulenzi avujjirira omuwala ssente kyokka omuwala oyo n'atamwagala kyekimu nakiri kye nannyonnyodde mabegako ne nkugamba okukuula ebinnyo ye muwala waalira ssente z'omulenzi waliwo n'ekisooka ekirala ekyava ku Nadduli ntero kyogera okuwulira omulanga gwa Nadduli kuzaala omanyi omwami oyo nga kyali ssentebe w'e Luweero district njogira kwa Abudu Nadduli ye yalina enkola y'okukubiriza abantu bazaale ennyo nga buli bw'ayimuka okwogera ateeka okwogera ekigambo ekyo bannange muzaale nnyo n'olwekyo ekigambo ekyo nno ne bakiyingiza mu lulimi Oluganda waliwo n'ekirala nayogedde ku kintu nti akabuuza ajjako kati nja kunnyonnyola na kino okubeera mu ansa ng'okuutiza kuddamu kibuuzo kituufu ate n'ogezaako okwonoona ekituufu ky'ozzeemu bw'oleeta ate ebifu eri abantu ssebo ng'ayogedde ekituufu ate n'amala n'akimenyawo kwegamba okubeera mu ansa ng'okuutiza kuddamu kibuuzo kituufu ate n'ogezaako okwonoona ekituufu ky'ozzeemu tokuutiza naawe ky'oyogedde vaawo nja kwogera ensi okukwata omuntu ensi okukwata omuntu ensi okukwata omuntu kwegamba kwe kubeera nga tavaayo era gy'ali tava gy'ali oba tavaayo tagaba ssente tugamba nti ensi eba yamukwata ekituufu kiri nti bwe nali nkola okunoonyereza omuntu abatatera kugaba ensi ebakwata nnyo 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 nga bw'okiwulira
ensi bakwata nnyo kyova olaba babajjako n'ekisoka ekyo era ne kitongozebwa. Tunuulira omuntu atagaba lubeerera yabiira mu bintu byakulumwa. Tweyongereyo. Okuyita ku lwakawalya lwe twogerako luba lugwanyu. Olugwanyu gy'emiti abayizi gye batera okusimba ne basibako entuula. Naddala egibeera eno mu maaso entuula we zikoma awo wennyini we zikomekkereza. Omuti ogwo mu Luganda tuguyita, mu lulimi lw'abayizi tuluguyita omugwanyu oba olugwanyu abamu nga bwe bakyogera. Munansonyiwamuko. Kaakati kuwonera watono kugwa ku mutawaana. Tugamba nti oyo ayise ku lwakawalya, kitegeeza awonedde watono okugwa ku mutawaana. Lwaki twogera ekintu ekyo? Nakinnyonnyolako emabega ne mbagamba omwami oyo Kawalya Kaggwa yali Katikkiro wa Buganda ku mulembe gwa Kabaka Muteesa ate owookubiri. Kabaka Muteesa yali yasoma, Kawalya Kaggwa yali yasoma. Bantu abo nno baali basomye nnyo ate nga Abaganda abasinga tebasomye. Obwediimo bwaliwo mu 1949 kemumanyi nga nnamba 8, nnamba 9 Abaganda beekalakaasa baagala kwesunsulira ppamba, baagala kwetundira ebintu byabwe butereevu nga tebayita mu bazungu abaaliwo nga bagamba nti abazungu abo bababba nnyo. Kaakati nabo ne bagamba twagala tubyetundirenga, ppamba waffe tumwesunsulire, tukole kino buli kimu twekolereko ng'Abaganda. Abazungu bwe baalaba obwediimo obwaliwo ne bamanya nti kati Omuganda akaaye. Kye baakola kye bava bagenda ewa Kabaka ne bamugamba ssente. Ekituufu kiri nti baatuggyangako omusolo munene okuva lwe baatwala ettaka mu 1900 ne tukola endagaano ey'olwenda. Be basolooza ettaka, be bakwata obusuulu, be bakola kikati. Olw'okuba baalina ssente zaffe nnyingi, Abaganda baali baagala ssente zonna tubaggyeko obuyinza na buli kimu bazituwe tusobole okwekulaakulanya. Baatandika okwediima ne beediima. Omuzungu n'amanya Omuganda akaayi. Kye baakola ne bagenda ewa Kabaka. Bwe baagenda ewa Kabaka ne bamugamba kiki oyagala tukolere abantu bo mu ssente zammwe ze tubadde tukuŋŋaanya, mu ttaka lye tubadde tukuuma, mu bintu byonna bye tulina. Ng'Abazungu nga bo be baali bavunaanyizibwako. Kabaka nga bw'atakola kintu nga teyeebuuziza ku Baganda, kyava agamba Katikkiro Kawalya Kaggwa agende akubirize olukiiko Abaganda bamubuulire kye baagala kye baagala kikolebwe mu ssente zaabwe. Abazungu ze baludde nazo ze babadde bakuŋŋaanya okuva mu ttaka, bintu eby'enjawulo. Katikkiro bwe yakuba olukiiko n'alukubiriza, n'abuuza abataka abaalimu. Jjukira baali tebaasoma naye nga Kawalya nga bo basomyeko, batono abaali basomye mu biro ebyo mukimanyi. Bano saasoma ne bawanika emikono ne bagamba ayi Katikkiro mukuumaddamula omulungi, w'oligwa we tuligwa, twagala ssente eyo mutwale abaana baffe ebweru basome. Labayo omuzungu bukyayingira wano tetuyiganga kukola yadde ejjirita yadde ekibiriiti, twagala ssente eyo tukolemu amakolero, twagala ssente eyo abaana baffe batwalibwe e Bungereza bayige okukola ebintu ebyo, tukole ku jjirita oba ekibiriiti. Katikkiro n'agamba ate omulala nayimuka n'agamba ayi beene mukuumaddamula omulungi we bali kulamula, ffe twagala ssente eyo, muleete amakolero wano oba ebyuma, tugulemu ebyuma tutandike okwesunsulira ppamba.
genda otuleeteremu ebyuma ebisunsula ppamba. Katikkiro baayogera ebintu bingi. Katikkiro bwe yabiwuliza n'agamba kale yalina okuddayo n'ayogera ne kabaka ebyavudde mu lukiiko. Bwe yatuula ne kabaka nga ye n'asalawo nti bagende, n'agamba abo abazungu bagavana ba Cohen n'abagamba mugende mutuleetere amasannyalaze, mutuleetere n'amazzi, mutuzimbire amasannyalaze, mutuleetere n'amazzi. Ne batandika okuzimba ebbibiro ly'amasannyalaze awo Ejjinja. Omulimu bwe gwali gukolebwa, akabaka oba Katikkiro yalina okutegeeza olukiiko, kubanga kabaka ye si yateekwa okwogera. Kamalabyonna nga Katikkiro yateekwa okwanja buli kimu ekiba kitambula. Kabaka tatera kubeera mu bintu ebyo, ekimuleeta buba bubaka bwa njawulo. Katikkiro bwe yaddamu n'akuba olukiiko n'abategeeza nti abange ebintu bye mwatusabye biri mu kukolebwako. Abazungu bali mu kuzimba gundi y'amasannyalaze, amazzi baatandise okugaleeta. Abaganda abaali mu lukiiko ne batandika ne bagamba, naye Katikkiro Obwakabaka bufudde maka ge, ani yamutuma amazzi ku nsulo ze tuyina nga ne bwayiise gakulukuta ne gayingira mu mayumba g'abantu? Katikkiro ani yakutuma okuleeta amazzi? N'amugamba ku nsulo ezaaweebwa Buganda. Katikkiro Obwakabaka obuyita maka gooba. Mujjukire abantu abakaayana tebaasoma, bavuma Katikkiro Obwakabaka abufudde maka ge, kyokka kabaka jjukira y'aba alagidde. Omulala n'agamba ani yakutumya ebintu ebyo? Katikkiro amasannyalaze gaaki? Emiti baalina endowooza egamba ovanga ku muntu ataasoma mu binnyo nnyo. Ne bagamba egyo emiti y'amasannyalaze bw'ogiteeka mu nnimiro, ennimiro ebirime byonna bikala n'emmwanyi zikala, ffe waffe era tegigenda kola ki? Omulala n'ayimuka n'agamba, Katikkiro wano tuyina emimuli, bwe tufa tugenda okulya emmere tukuma emimuli gyaffe ne tulya ne twebaka. Amasannyalaze twagala gaaki? Ne Katikkiro lwaki weetumiikiriza? Ne batandika okumwewerera ne bagamba linda bwe tuva mu lukiiko, linda. Ne batandika Abaganda nno oba ozannya n'Omuganda mukambwe, lwakuba totera kumulaba nga tannakambuwala, ozannya ng'akyakusekera. Bwe baava mu lukiiko ne bateega Katikkiro ku luguudo lwa Kabaka Njagala. Katikkiro yajjira n'ava eri ng'ali mu kamotoka ke agenda, nti olukiiko luwedde ne bamufungiza ne bamukwata. Kamotoka baakayimiriza. Katikkiro bwe yalaba nga bamukwata omukuba bamutte, yani yakutuma amasannyalaze olwo bamukutte. Abaganda bonna batandise okkuba, n'abeesimattulako mu motoka n'adduka. Baganda bwe bamugoba ne batamukwata ne bagamba leka agende. Ne baddira emmotoka ne bagiteekera omuliro yonna ne bagyokya. Enjogera egamba nti okuyita ku gwakawalya weetandikira. Olugwanyu yasimatukira watono. Olugwanyu olwo entula na kunyonyodde we zikoma, kati abayizi bano we bayimirira. Era ensolo bw'eyita ku lugwanyu n'edduka eba ewonedde watono, kubanga ababaawo baba beeteefuteefu ogiyira amafumu. Katikkiro bw'atyo n'awona bw'atyo n'agenda. Enjogera eyo n'omwattu weetandikira. Naye bw'oyita Abaganda abo bennyini abaali mu lukiiko n'obabuuza obudde buno omulimu Kabaka Muteesa owookubiri gwe yakola ogw'okuleeta amasannyalaze mwagulaba? Kummwe mwenna bannakyoto ani ayinza okwebaka mu nnyumba nga temuli masannyalaze? Ekyokuddamu kiri nti teri. Olaba gavaako olunaku lumu ne baagala bakwate emiyini bakube, naddala oyo agateekako, gwe n'oba ozannya. N'olwekyo awo omanyira nti endowooza y'omuntu atasomye ennyo eba nnafu. Obudde buno n'abakyala abamu tebaagalira ddala baana baabwe bagende ku luzzi. Omwana wange tamenyeka atyo, butaapu buli mu nju, bagagga. Kade byonna senga teyali Kabaka Muteesa kulengerera wala
n'agamba katugaseewo yadde Abaganda bo bayomba ne batuuka okwekokola Obwakabaka ne bavuma Katikkiro n'asimatukira watono okuttibwa. Ebyo byonna twandibadde tetubirina. Beerabira ekintu kimu, ebyuma bye baali baagala basunsule ppamba tebiyinza kukola nga tebikolera ku masannyalaze. Amazzi ago ffenna tugaagala ganguya emirimu na buli kimu. Ebyo byonna ataasoma abatabirengera. Mwana wange gw'ozanya. Waliwo omwami omu gwe nali njogera naye n'aŋŋamba abaana baffe abo bwe bandisomye be bandibadde babikola gundi ggwe. Kale wammeeyo tuveeyo naawe oyise kugwa kawalya. Tukyeyongerayo. Waliwo olugero olulala lugamba Nagaliyonjo oba Nagaliyonja ng'akabira k'ebbootera e Buddu. Nagaliyonja ng'akabira k'ebbootera kali eyo Buddu. Enjogera eyo etegeeza ekintu okubeera nga kyewuunyisa kubanga akabira ako nno kasangibwa Kaabuwoko mu Buddu. Kalimu omusambwa era mu ntalo z'eddiini mu mwaka gwa 1888 abasomi baakekwekangamu era bwe baamalanga okuyingira mu kabira ako nga Nabbubi akataayiza konna. Kaakati abajjanga babagoba bwe baalabanga nga Nabbubi yagizeewo nga bamanya nti munda temuyinza kubeeramu muntu, baayitangawo buyisi. Lwaki? Nabbubi ffenna twakikwata nti waatera okuteeka ewuzi ze tuyita omutambo. Omutambo ze buziza Nabbubi mu Luganda luli olwaffe lwe tunyumirwa. Ffe tulowooza waba waludde ebbanga nno, n'olwekyo baayitangawo buyisi nga badduka ne beerabira nti munnange abantu baayingidde omwo, n'olwekyo enjogera eyo we yatandikira. Nja kwogera engundi endala okulinnya ku kyawakati. Okulinnya ku kyawakati twogera ku kigere. Bintu kubivaako. Oli bwe tugamba nti ogira olinnya ku kyawakati tuba tutegeeza nti ogira obivaako. Lwaki? Emmotoka erina ebigere bisatu. Omuliro erina ekiziyiza ne kulaaki. Kaakati ekiziyiza kye kiri wakati. Era omuvuzi w'emmotoka bw'alinnya ku kiziyiza emmotoka ekendeeza ku misinde kabe kasinge n'okuyimirira. Enjogera eyo nno weetandikira ne kaakati. Linnya ku kyawakati. Bintu biveeko oba ogira olindamu. Waliwo n'enjogera endala ebitaala okukwata omuntu. Embeera ya byanfuna okubanga eyonoonese oba omuntu oyo. Ebitaala ebyo naddala mubiraba eby'oku nguudo bya langi ssatu, eya kyenvu, emmyufu n'eya kiragala. Kaakati ekimyufu kyo kikugamba nti yimirira, abamu bakiyita nkusibiddaawo. Kaakati nga bwe bitutegeeza byonna oli bw'agamba nti ebitaala bimukutte, ekyo ekimyufu kiba kitegeeza mbeera y'ensawo ye si nnungi. Bino ebisoko birungi nnyo nnyo okugunjaawo enjogera zino, ziyamba olulimi okukulira ddala nakyogedde. Kati ate ebitaala bwe bikuta mbeera ey'enfuna ye eba erongoose era nga nnungi. Kyekirala kye nnyinza okunnyonnyola ekyakagunjibwawo. Okulumba nakyo kyakayingizibwawo, kwe kukola ekintu ng'ate okikozesa bumalirivu. Waliwo n'ekirala kye baaleeta mbwenja okuba ng'eyiwa ku luuyi lumu, y'embeera nga tewali bwenkanya, ng'ebirungi byonna bigwera ludda lumu. Awo nno ffe tugamba enju eyiwa luuyi lumu. Manyi gwe ekyo ekitegeeza enju okuba ng'eyiwa oluuyi olumu. N'ekirala okuba mu mirembe, kye ngenda okufundikira nakyo. Bajjajjaffe baayitanga mu gundi eyo okuba mu mirembe, y'embeera omukazi w'abeerera mu nsonga. Edda omukazi bwe yabanga mu nsonga nga takola mulimu, teyakkirizibwanga kukola mulimu n'omulundi n'ogumu. Kitegeeza yabanga mu mirembe, baamuwanga ekitiibwa. Ebigambo ebirala bingi nnyo nnyo nali mbinnyonnyoddeko emabega bye tuyinza okukozesa okulaga nti
omwana ono ali mu nsonga ekisooka okwekoona akagere era kyekimu okubotoka era nakyo kitegeeza nti yeekoonye okusuulumba kyaviira ddala mu bengeye nakyo nakinnyonnyola okuba mu mwezi oba okulaba omwezi byonna bitegeeza kubeera mu nsonga oba okuba ebusoke. Waliwo ndowooza yali muyimbi Honorable Kyagulanyi yaleeta ekigambo bada oba ekibada bamumpulira bwe batera obyogera ndowooza nakyo kyatongozebwa era bakiragako awo nga bakitongoza ne kiyingizibwa mu gundi y'olulimi Oluganda. N'olwekyo bigambo bingi nnyo nnyo bizze bigunjibwawo, n'olwekyo ndowooza n'ekirala okuba muka Lubaale Musoke nakyo kitegeeza kubeera mu nsonga. Lwaki? Lubaale Musoke oyo ayagala nnyo langi emmyufu. Mu langi emmyufu mwatambulira kati naawe oyinza okutegeera nti omusaayi guba mu myufu. Kale bingi nnyo nnyo era biyitirivu kafunya kaagula mukono, naye ndowooza kanfundikire n'okulaga embeera bwe tuyinza obikozesa nga tubiyigiriza abaana baffe. Tuyinza okugamba kati wano nkunnyonnyola engeri gye tuyinza obiyigiriza abaana baffe. Oyinza okugamba mwana gwe oba omwana oyo amaaso gamwesimbye ng'enkoko ennywa mu lwendo. Nkinnyonnyole nti oba tugambe nti nakate oyo tajja kuba muntu anti ye n'omu omutuma amaaso gamwesimbye ng'enkoko enywa mu lwendo. Okunywa mu lwendo kwe kubeera omumagalavu mukabakaba ali awo. Oba tuyinza okugamba kati nja kuwa kyakulabirako kiriwa kyonna. Abantu bayinza okuba nga baafudde mu kitundu eno bbomu gye yakubye. Tuyinza okugamba nti yadde baabadde batono naye okutokomoka kitegeeza baabadde bangi, naye tuyinza okyeyambisa ne tugamba nti akabenje akaagudde Namanve kaabadde dde kabusa era abantu bonna baatukomose ne baggwawo. Aba tuyinza okugamba omwana wange oyo bwe yatandika okujja akagere namutwala ewa ssengaawe. Tuyige okukozesa ebisoka ebyo. Teri lulimi lusinga lulimi lwo, terulibaayo. Abaagala audio wasenga ne kojja buulirira mubeere nga mujja mubeere nga mumufuna. Alimu ebintu nkumuliita ebitagambika. Abaagala fotokopi z'ebisoko ebiyitirivu nkubira, nja kuwa ennamba yange nga gw'oyagala ebisoko nkubira n'ennono zaabyo. Abaagala fotokopi z'engero n'amakulu gaazo ng'obyagala oba ng'oyagala kitabo nkubira, ne bw'oba ng'oyagala kitabo kya bisoko naawe nkubira. Kaakati wonna w'oli wonna tusobola okukissa ku mmotoka oba wonna ne kituuka. Abaagala ekitabo ekirimu ebyafaayo by'ensi ng'ekyayitibwa Muwawa, bassekabaka ba Buganda bonna okutuukira ddala ku Daudi Chwa, ebyafaayo byabwe eby'omunda nkubira. N'olwekyo ebitabo ebyo byonna owaayo akasente katono nnyo, ebitayinza kulabika tujja kufunira fotokopi. Ababyagala ng'oyagala kitabo era onkubira n'obeera ng'obifuna. Kaakati bassebo ne bannyabo, wano nno ndabika okubeera nga nange abakyalina omwoyo ogulumirirwa eggwanga lyaffe, abafuba okulaba nti tusomesa eggwanga lyaffe, abaana beeyongere okumanya. Mpunzika mbawa ennamba yaffe. Bw'oba ng'okwatibwako abayinza otugulira maaka ze tuwandiisa, abayinza otuwa entambula oba airtime atuyamba okugatta abasomesa baffe ne bakusomesa ebintu eby'enjawulo b'owulira mu audio, abayinza otuyambako n'abayinza otuwa ekyokunywa. Bannange nga twogera, bw'oba ng'olina omwoyo gwa Buganda ogutafa nga weetaaga ovujjirira ebintu bino okwatibwako ennamba nkikuwako oteeka obubaka 7772761277 7773 ate 27 ate 27. Abaagala audio enkuza y'abaana, audio yalimu ebintu biyitirivu nnyo 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 beesinza na kuddamu kunnyonnyola. Abamwagala naawe beera nga oyita ku nnamba eyo, waayo akasente katono ate n'obeera nga omufuna. Kale wano nno nnyinza okubeera nga bassebo ne bannyabo mukkirize, wamma nnyinza okubeera nga siisukkewo kubanga bwe ntunula eruuyi eno
bannange ndaba ng'owejjokolera alina by'ayogera ne mmanya nti bwe muleetera wamu okwogera kuno na kuli ng'omukono gw'omusasi mukkirize nnyinza okubuuka wano nga nnyina embale. Laba bwe ntambula ng'ekiseebeezi ne mutamanya nti omugenyi bulijjo wamma atakyaluka. Labayo bwe baamutwala okusoggola omwenge baffe empologoma ya Buganda awangaale.